ensonga ekwata ku baana n'okubuzibwawo kw'abantu e Uganda, muganda wange, njagala mugitwale nti nsonga nkulu nnyo, kubanga abantu babuzibwawo, abantu battibwa, abantu baggyibwamu ebitundu eby'omunda oba okubatwala okubasaddaaka mu ngeri yonna. Omwana wo sooka omanyiibwa waali, tomalaga mutuma kiro. Njagala omanye omwana wo waali, ekyo njagala obeere ng'okimanya omwana wo ali luddawa era ali naani. Kubanga waliwo omwana gwe bajje mu luggya ng'azannya ne bamutta. Oyo bamwesse juzi, mwalaba omukyala yalisa omwana bbi, mwamulaba mpama mu mutwe n'akola byonna n'amunywesa omusulo n'ebirala. Kakati munnange ensi yayonooneka, gyabadde Miranga nakwaziirana ku kyalo Kirinyabigo mu division ey'e Nabweru mu munisipaali ey'e Nansana. Kati abatuuze baagudde ku mulambo gw'omwana wa mutuuze munnaabwe nga attiddwa mu bukambwe. Abaamusse bano no munnange bebunye baamugye mu luggya ng'azannya ne munne, era omulambo gwazuuliddwa nga bamufumise ebiso mu bulago ne bamulembeka omusaayi. Owulira, omulambo gwazuuliddwa nga bamufumise ebiso mu bulago. Omanye kati waliwo emisibwa wano egifuuwa omusaayi omungi ennyo, ne balembeka omusaayi. Munnange omwana ono bamuyita abadde ekireewo Ndagire wa myaka 4, ono abadde asoma middle class ku ssomero erya New Life Junior School e Kirinyabigo, nga yasangiddwa mu nnyumba etannaggwa nga yattiddwa mu ntiisa munnange oluvannyuma lw'okumufumita ebiso ne bamulembeka omusaayi ne bakuuliita nagwo ne baleka nga munnange bamusudde mu bifulukwa eby'omutuuze yategeerekeseeko erya Joshua ekiwuduwudu ne basuula. Munnange omugenzi Ndagire yazaalibwa Silivia Namukwaya wa myaka 25 ne Peter Sendagire abatuuze ab'e Kawanda. Kati omwana ono abulwa atya ewaka? Omwana ono abulwa atya ewaka? Nti tutuuse okubeera nga ne banniiba baffe tubeekengera abantu abo abajjeeko kuwa abaana buswiti. Ate kati bwaba newaffe tetulina kalica eyeegaana byakulya, naye ate weewonye mu nsi z'abazungu tomalagawa omwana kyakulya nti oba muwe lifuti akkirize atya. Si kyangu so wano ewaffe, era nga bw'olaba nti ojja kusanga obutambi nga wano abaana Kampala mukadde amutadde ku disipuli, naye ate nga ffe tuwoza tukupa abazungu, ate ewaabe nga kizibu okusanga omwana ng'atadde Kampala mukadde ku disipuli mbw atandika okulaga obwereere bwe. Si kyangu, era kitwalibwa nga kya buseegu nnyo. Wano ewaffe oyagala ofuna erinnya, oyagala bakwogereko bakkubira emizira, tulage ku bigambo muganda wange, teeka ku disipule gwe tulabe ebijja bbini. Tujja kuwagira, tujja kutendereza. Omwana alina ekigambo. Kati omwana ono abula atya ewaka? Mukwaya maama w'omugenzi yagambye nti ku Lwokutaano akawungeezi nga avudde ku ssomero yali wabweru ng'azannya ne muto munne Blara Kisaache, nga nange mbawulira bazannya, wabula munnange nagenda okuwulira ng'abaali bazannya ate sikyabawulira, ekyandeetera okwekengera n'enfuluma wabweru. Nendaba nga omwana wange simulaba kyokka munne nga ye waali azannya. Engeri Kisaache gye yali azannya naye bwali omuto atasobola kwogera linnya lye, natandika okumagaamaga wabweru nga simulaba, era nava ku bye nali nkola ne ntandika okunoonya omwana buli we nali musuubira nga simulaba. Mukadde ako natandika munnange okutegeeza abatuuze, era omuyiggo
ne gweyongera. Twanoonya ekiro kyonna naye munnange ne tubulwa, ne tuddamu enkeera. Kyokka twabadde munnange tukyali ku muyiggo ate ne tufuna amawulire nga bwe waliwo omwana azuuliddwa mu kifulukwa nga attiddwa, era amangu ago twagenze munnange okutuukayo nga ye mwana waffe Ndagire gwe tubadde tunoonya. Namukwaya era yagambye nti eyasse omwana we alabika yabadde amumanyi bulungi, kubanga omwana abadde takkiriza bantu balala kutambula naye nga tabamanyi, nga tabakkiriza. Kitegeeza nti omuntu yenna eyatutte omwana oyo yabadde amumanyi. Tuddayo ku kiri kye nakugambye nti nenneeyibawo katutuuse ekiseera nga n'abo abantu abajja okwesinisasinika n'abaana ababayita buswiti mu bano obuvubuka buko obujja ewaka obwo, naye nga buba n'ebibugendererwa kyobula nga babamenya ne bababba, era nga bwe bumaze okubeera nga butegeera embeera y'awaka nga busitaadinga. Kati ekiro baba n'ebikoosi, kati mu mbeera eno ey'okuwamba abaana, era abantu abo babeera babamanyi bulungi nnyo. Kakati munnange omwana ono bamusse batya? Bamusse mu ntiisa. Ndagire yasangiddwa nga tali mu mpale ye ey'omunda, nga n'ekiteeteeyi kyabadde munnange kiri waggulu, ekyaleetedde abatuuze okutegeeza nga omwana ono munnange bwe basoose okubeera nga bamusobyako abatemu bano, era bamufumise ebiso ne balembeka omusaayi ne bagenda nagwo, nga bano okukola kino bayaze endagala wansi ne bakola munnange bye baagala, nga we basudde omulambo tewaabadde musaayi. Kakati olwo munnange abatuuze ne beekengera eyazudde omulambo, bamwekengera. Ekifo we basudde omulambo ogwa Ndagire kibadde kizibu nnyo okugulaba. Ekifo we basudde omulambo kibadde kizibu nnyo okugulaba. Kakati olwo kino kyaleetedde abatuuze okulowooza nti omuntu eyalabye omulambo guno naye yeetaaga okukwatibwa, kubanga olubadde okutegeeza abatuuze nga omwana abadde anoonyezebwa bw'ali mu kifulukwa eky'ennyumba n'abulawo, nga y'ensonga lwaki munnange baagala akwatibwe. Yamaze bategeeza n'abulawo. Ye poliisi eri mu kunoonyereza, era oluvannyuma olw'abatuuze okuzuula omulambo gwa Ndagire bayise poliisi ey'e Kawanda eyegattiddwako ey'e Kawempe, ne bajja n'embwa ezikonga olusu, kyokka n'eremwa okuzuula abakoze ettemu lino. Poliisi ebadde ekulembeddwamu akulira okunoonyereza ku buzi bw'emisango ku poliisi ey'e Kawempe, Anthony Kituuma. Bano beekebezze omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ery'eddwaliro e Mulago. Kituuma yasabye abatuuze munnange okubeera abakkakkamu nga poliisi bw'egenda mu maaso n'okunoonyereza n'okugitegeeza singa munnange babaako gwe beekengedde baleme kutwalibwa amateeka mu ngalo okumutta, kubanga munnange oli ayinza okubeera nga yeeyunze kubanoonya omwana naye ate ng'abaddeko emirimu gye mu kaseera ako kabeera oba awaddeyo naye okubeera ng'anoonyezaako mulirwana oba omutuuze ku kitundu ng'abadde alina oba yabaddeko n'olugendo gy'alaga. Kati bw'atyo bayaguddeko olugendo era olumaliriza obw'atyo n'agenda nga ye yakitutte nti yeetaaga kubasiibula nti abatuuze ngenze, nga bo babadde basuubira okuba nti alina okubaawo awo nti abeerewo, kumbe nga naye munnange yabaddeko obuvunaanyizibwa kuba naye ayinza okuba alina abaana b'okuweerera ng'alina okugenda okucapa, naye abatuuze bo ne bakintapuletinga bulala kwekana bamusse oba bamusibyeko amatu g'embuzi okubeera nga bamuliisa engo, oba okubanga kituufu alina ky'amanyi. Kale poliisi n'ebeera nga eyagala abatuuze babeere bakkakkamu nga bwe bakola okunoonyereza.